Industry eno nnene nnyo teringa abantu kye balowooza. Eno industry bw'ogenda buli kyalo ky'ogendamu waliwo studio. Naye njagala obbagamba mu Uganda 88% abantu balina essimu n'abatalina maaso balina essimu. Bwe mba mwagala ab'omugongo basimbe. Industry ya art eno erina constituency mmeka. Kaakati bw'abeera ku ssimu ye teri yadde tewasoma okunyiga essimu 1+1 tekiyinza kulema. Abantu abasinga batuuse wano mwatuuse wano ku ssimu zammwe. Esimu ekkubira ne bagandi jangu waka message kabeera kangu nnyo bane tubeere nga tetubeera nnyo nga tubeera tuwakanya buli kikolebwa. Kizibu nnyo okulonda omuyimbi w'ekkalamojja omuteeke mu bbaasi omuleete ku National Theatre ayimirire mu mugongo gw'ayagala. Ate nga kyangu nnyo okubeera ku ssimu. Essimu eronda omulundi ogwo nga tuvudde ku ebyo byonna byetwogera eno tuli mu digital era. Omuntu w'embalala ogenda mujjayo ddi ajja akulonde nti akwagala. Njagala tugamba abantu bwe mbanga nasobodde kukuŋŋaanya miliyoni 10 akatono ako kubaawo just okukuŋŋaanya abayimbi bokka ab'omu Kampala yokka ku sharing kyatwala miliyoni 2 abantu 7 ngo bagambye bayimirire ku mugongo gw'omuntu tujja kuba tumenya amateeka. Sanyise nnyo balaba movie premiere akati movie premiere eno abantu balina okumanya movie onokola akadaalo b'eddirisa okulaga abantu kiki kyokoze. So movie premiere eno y'olwaleero mu kifo ekirungi kino ekyambiance eriwo okulaga abantu baana bano kiki kye bakoze mu firimu. Ate kiguddewo ku lunaku olw'ebyensi yonna olwaleero gye bayita World Culture Day. Kati ku World Culture Day culture yaffe ya Uganda eva ku kiki kye tulaga. Kakati olwaleero nga NCF nga chairman wa UFMI Collective Society y'abazannya firimu nga representative Private Sector Foundation nsazeewo nzije wano tulabe nti movie premiere eno ebeera yakyasa. Bannayuganda bakyalemeddwa nnyo okubanga bettanira nnyo ekyaffe ekyawano mu movie. Bakyalemedde nnyo mu komando. Kyekikyaabulamu ekikyalemesezza kyolaba tutuuka. Tewali kibulamu. Ekibulamu just ndowooza. Bw'olaba abantu bye balaba ennyimba za Chameleone, eza Shiba, eza Ragga Dee. Kamera zetukozesa okukola video zaffe ze kamera ze bakozesa okukola movie zino. Endowooza y'Abannayuganda singa bagikyusa ne balaba firimu z'Abannayuganda bajja kuyiga nnyo okusinga. Waliwo firimu eyinza okuyigiriza engeri gye bakuferamu. Waliwo firimu eyinza okuyigiriza engeri gye balogamu. Waliwo firimu eyinza okuyigiriza domestic violence ava ku ki. Kakati singa oziraba weyongera okumanya ensi yo culture yo etegeeza ekyo kyoli. Abantu banyumira nnyo okulaba firimu eziva mu Hollywood. Naye Hollywood yateekawo magezi nti okulaga nti America erina amaanyi baleeta kamando omu n'akuba abantu aba Vietnam nga 10 okubatisa nti America y'amaanyi. Kati singa Uganda naye vaayo nezanyo firimu zayo abanne baziraba mu nsi yonna bagimanyaako kikyeri. Bwe tunulira ebintu bino ng'ebiri Abanigeria bazanye nnyo eddogo bazanye nnyo laavu kati abantu bye balowooza ku Manigeria ate si byebyo ebituufu bye balowoozaako bye balaba ku firimu ze balaba. So Bannayuganda okulaakulanya Uganda n'okumanya twandala movie za Bannayuganda. Olowooza movie industry ya Uganda ekoze ekimala okulaba nga Bannayuganda ebaagazisa kino oba okuzannya ku kyaffe kyennyininyini nti kati Ragga Dee weebusoga okugeza nga tulagira ddala soga kyeki oba Buganda kyeki oba nkole kyeki has done so much. Obuzibu industry etegeeza ffe industry ffe gwazanya firimu gwoba ofuse industry. Bannayuganda balina okumanya art ono owa video edda yabeeranga ku stage ng'abantu bazanya emizannyo ku Bat Valley kati baavaawo awo ku stage ne bagamba tugende tuzanye firimu abantu tebatwaleeko okulaba. Amala tubadde mu COVID abantu badde babeera balaba firimu buli lunaku ne firimu oluusi ziggwayo z'olaba naye z'Abannayuganda zikyaliyo nnyingi nnyo. Bannayuganda befudde nti baagala ziraba ate nga zinyuma. Bannayuganda batadde mbambye sente omanyi omuntu okutunda embuzi ze n'asalawo azanye firimu ate oli nayagala agibba agitunde ennusu 5. Bwe twagala tutereeze ekintu ekyo ng'oli azanya firimu afunamu kubanga okuzanya firimu mulimu. Firimu emenza okubeeramu abantu 7 buli omu agula omugaati n'amata n'abizeeka. Waliwo director, waliwo cameraman, waliwo ow'ettaala, waliwo make-up, byonna bw'obigatta guba mulimu. So ffe kye tusabiriza gavumenti ya Uganda naye okumanya guno omulimu singa ogutereeza abantu bangi nnyo bajja kufuuka employed naye abantu bali unemployed nga tebalina talent esobola okuzanya firimu. So twandibadde ffenna kitukwatako tewali nannyini wa industry eno. Industry y'abantu bonna Bannayuganda abeewaayo okusobola okukola ekintu ate talent ekubeeramu
just bapolishingako polishinzi nozanya ebinyumira abantu. Government yoloze koze ekimala okubanga empowering aba movie directors ba actress ba Uganda okubanga bongeza ku standard yabo. Government obuzibu bwesoose okufuna babuyita informality. Informality kwe kubeera nga bakubuuza abazanya firimu e Kampala baliwa olaba balubatu bate beewandisizza kati nze kyembadde ngeza kukolanga National Culture Forum tuwandike buli azanya firimu, tuwandike buli director, tuwandike buli akola makeup. Kakati gwe ogenda oba kuwola ogambe bannanze mumpole ffe twazanya firimu eri etunda bweti ne bweti ne kati olwaleero bakisozi nigo balaba azanya firimu tateekamu yadde nusu kikumi ateekamu feesi ye n'amaanyi ge abaleeta ssente ne bava yonna ebule n'ebweya ne bateekamu ssente firimu emu nekola obuwumbi nga 100. Abamu balowooza nti firimu zino okugoinga into digitalization kisudde nnyo theatre nti abantu abajjanga mu theatre okulaba ebintu bino tebakyajja era theatre tezikyakolera ddala. How true is that? It is very true. Digitalization etegeeza ki? Edda gwe alaba olwaleero alaba wano nga twogera mwalaba nga abasajja nga bakutte radio nga ziyimba music nga bakutte ne busidi babutunda kati gwe obalabawa naye ate nga firimu muziraba. Kitegeeza nti nnaku zino obuzibu bwe tulina abantu basazeewo mu saluuni ateekawo akantu katono n'atundirawo firimu oba mu restaurant waliira emmere ateekawo ka kompyuta n'asalirawo firimu. Kati twagala tukitereeze tumanye nti atunda firimu y'oyo, tumanye nti atunda music y'oyo. Ebintu bino bwe tubitereeza abakola bagenda kufunamu. Kakati obuzibu obuliwo busooka kuva biri ebintu bibiri okumanya n'okutegeera birina enjawulo. Abantu bayinza okumanya naye nga tebategeera bulumi bazanya firimu bwe balina. Oli n'agamba bannayuganda tebazanya firimu bulungi naye kamera ogipangisa buli awa $2,000,000 naye kakati gwe $2,000,000 nga firimu tuyinza girikodingira ssaawa 8 firimu ojja girikodingira ennaku 4 oba 5 ate oluusi bigaana okuvaayo nga bw'oyagadde. Kitegeeza weetaaga ssente nnyingi. Nze kyemusaba kye tuyinza okutereeza okumanya n'okutegeera singa tufunayo abatuwola kamera ne tufunayo abatuwola lighting. Abaana balina talent mu Uganda era kitawali kitasoboka mu Uganda ne just lwakuba nti abantu abasinga okuvira ddala ku bazadde baffe okuvira ddala ku bakulu baffe bino ebintu ebisinga babita bya kiyaaye. Omwana wange ayinza okwonooneka ndaba azanya firimu sitegera byazanya naye nga ate mu nnyumba yaabwe balina teepu enkadde za kamandosi waziniga nga 10. Nekino kantukiza ddala engeri gyekigwa mu doctorate yo is about rumor election. Yes. Abamu ku beesimbyewo mu kalulu kano bawakanyiza ddala ekintu ky'okuba kalulu okubeera scientific. NCF yavuddeyo ne ba miliyoni 10 okubeera nga baconducting akalulu kano. Lwaki temwabayambidde ddala ne mbwa ssente okusobola nga bateeka akalulu akatali ka scientific akokubeera ak'emikono because ssente zino muzirina ate musobola ozibawa. Engalo zino ziri 5 bweyagala okwata ebintu ebingi ogattako engalo 5 bwebikusukkako bwe tuba nga tulina akasente akatono ke tusobola okuteekawo okulonda ekinu nga kiri digito. Kizibu nnyo okulonda omuyimbi w'ekkalamojja omuteeke mu bbaasi omuleete ku National Theatre ayimirire mu mugongo gw'ayagala. Ate nga kyangu nnyo okubeera ku ssimu. Essimu eronda omulundi ogwo ndio oli tajjamu kulonda mulundi gwakulala. Ate no kirala nga tuvudde ku ebyo byonna byetwogera eno tuli mu digital era. Omuntu w'embalala ogenda mujja ddi ajja kulonda nti akwagala. Yo n'omanyi otya nti akumanyi. Naye twe tubeera ku internet ntugamba tubadde mu covid kyoka nti abantu badde ba meeting. Kakati tuli mu new era njagala tugamba abantu bwe mbanga nasobodde kukuŋŋaanya miliyoni 10 akatono ako kubaawo just okukuŋŋaanya abayimbi bokka ab'omu Kampala yokka ku sharing kyatwala miliyoni 2 nga buli muba modde transport wa mitwalo 10 tebali kiddira kikola olw'ensonga ssente zigenda ng'entono naye abayimbi bangi. Kakati abayimbi bano abangi kuba akafaananyi nga bagenda okulonda abantu 7 mu Kampala yokka. Abantu 7 ngo bagambe bayimirire ku mugongo gw'omuntu tujja kuba tumenya amateeka. Nekino kanchikubuze how can we differentiate omuyimbi kuba abantu bakyebuuza buli omu ne wenkere enchana n'enkola oluyimba mu namawulire sobola okweyita omuyimbi andi oloba ofuse muyimbi oba ofuse muyimbi ekigambo kiri mu Luganda omuntu ayimba yakola ki y'omuyimbi. Kakati okujjako nga mwagamba nti omuntu amale kuyimba ennyimba 30 afuuke omuyimbi eno industry gye tulimu tewali katiba kakuleeta omala kutunda mbuzizo n'ogenda mu studio n'okuba akayimbako abantu kasita bakusiima ofuse muyimbi waabwe. Ekyawuma okwongezaayo okulonda kwenga kujjajjalagali ekyogeza kirungi lwa nsonga emu oba bbiri. Abantu abamu bagambamu tebategeera bw'olonda digito. Njagala mbagambe 68% aba artist baffe tebasoma. Bwe mugamba nti nyiga essimu yo olonda omuntu gw'oyagala agamaze sibitegeera ate sibimanyi kiteka bagenda kunziba. Naye njagala obbagamba mu Uganda
88% abantu balina essimu n'abatalina maaso balina essimu But they are not smartphones. anti katufaayo teri kitaweerezebwako message bazita messages ne bw'obeera ne kaddansi ku mapeesa kabiri tikana akatono okakuwa message era abantu abasinga batuuse wano ku ssimu zammwe esimu ekkubira ne bagamba nti jangu aka message ne kabeera kangu nnyo naye tubeere nga tetubeera nnyo nga tubeera tuwakanya buli kikolebwa nze kyembadde njagala obbagamba bwe mba mwagala ab'omugongo basimbe industry ya art eno erina constituency mmeka Nyingi. abayimbi bangi nnyo bemmanyi abasinga basula makindi naye ate waliwo n'abennaalya kati ab'emukono ogenda bakola otya so bw'obikola digitale buli omu ajja kubeera ku kitimba ekyo But they fear abatasoma Ogambye tebasoma tebabitegeera 60% banabeera batya kaakati bwabeera ku ssimu ye teri yadde tebasoma okunyiga essimu 1+1 tekiyinza kulema yes naye abamu bakandidate tebakkiririzaamu era bagamba nti ekyo kyakubba kalulu kibba kalulu kyebaleese kaakati bo bakandidate baba balina ssente zisobola okukola akalulu akaleeta abantu bajje batuyambe kubanga kyenjagala obbagamba oyo kandidate wabeera omu nakyogera bw'atyo nga ye alina ssente kubanga njagala obbagamba enansana waliyo abayimbi bonna oyagala basimbe mugongo nga bagenda kusimbako okulonda kuli ku national theatre okimanyi nti waliwo abajja ogamba mwana nandibadde nkulonda naye sina transport ajjeeyo tuteekewo polling station before gye baviira. kaakati ssente ezo ze nakugambye nsobodde okufuna miliyoni 10 kaakati abantu batula industry eno tebanagitegeera bulungi industry eno nnene nnyo teringa abantu kye balowooza eno industry bw'ogenda buli kyalo kyogendamu waliwo studio abamu ku bakandidate abeesimbewo ku president King Saha agambye ebimu nga banaalangirira ebintu byatategeera ajja kukola obuvuyo bandi kuno si kufaana kuwona nze kyenjagala obbagamba kiri bwe kiti ate nze kyensaba katonda omuntu yenna awangule ate bw'awangula n'awanguddwa akkirize nti awanguddwa olw'ensonga industry eno gyevuddefu emyaka 3 gye tubaddewo obukulembeze bw'obuyimbi badde bwa kiboggwe njagala mbagamba obuzibu obadde mu umma temunnakitegeera babadde abakulembeze 5 nga bavaako beeyagalidde abantu balina ekirowoozo kino kye bagamba nti nze mbadde emyaka 9 mbadde nkola ebintu bino ebya music nga tewali ansasula anti entebe ojja n'olowooza nti ogenda kufuna ssente owulira bw'omala okutuukayo kiringanga bw'osanga omukazi n'agamba oyo musajja mulese gwe ng'oli mukazi mulala n'ogamba nze musobola omala kutuuka mu nju y'omusajja oyo n'otegeera nti naye tajja kusoboka so kyenjagala obbagamba tulemye kukyamukiriza bantu ate tubeere nga twagala kye twagala okukola nga gwe Ragga Dee abadde mu industry for almost 20 and above years olowooza akalulu oyinza kawaani kwabo ababiri King Saha ne Sindi bw'olaba reefwe w'omupiira ne baba balina ttiimu gy'awagira tawanika mukulu nga gola enywedde abantu bonna balinga bazukulu bange bawala bange batabani bange nze chairman wa National Culture Forum nze akulira abantu abayiyiza obwongo mu Uganda kakati bw'emmanga nze nkulira abo nentandika okugamba mu nze njagala ono bandandise okwonooneka tewali gwe simanyi mu Uganda nga muyimbi kati wano ndiwo oba